bashinda munya Tukyali mu kusaba okw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 69. Okusaba kuno kuyindidde ku kkanisa y'Abadiventi esangibwa e Najjanankumbi. Olunaku olwaleero Omuteregga Cuucu Beene awezezza emyaka 69 egy'obukulu era nga abakulu mu nzikiriza ez'enjawulo bonna bakuŋŋaanye okubeerawo mu kusaba kuno okw'okwebaza Mukama Katonda okulaba ng'asobodde okutuusa Ssaabasajja ku myaka 69 egy'obukulu. Abakulu mu bibiina ebyobufuzi eby'enjawulo weebali tulaba Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi yatuuse dda. Abakulu okuva mu Buganda baatuuse dda, abakungu b'Emmengo bonna bateredde entende. Okuva mu gavumenti eya wakati nabo bakiikiriddwa. Abakulu okuva mu bitongole eby'enjawulo bazze okwebalizaako Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku myaka 69 egy'obukulu. Tugiyita gya buto, Ssaabasajja Kabaka takula. Bagamba atuuse ku myaka 69 egy'obuto era olunaku olwaleero lunaku lwa ssanyu nnyo. Kyova olaba nti bataddewo ekitambiro kya mmisa beebalizaako Mukama Katonda asobodde okumuwangaaza ate era nga bongera okumusabira kyamwongera emyaka emirala bufukunya. namba 95 litukuwa bibajole
Kakano tusiga number 55 number 5 Kakano tusiga esiboza Yesu koke wangu w'ekitiibwa Katonda mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okuba abalamu, otuwadde omukisa okuweereza Mukama ate mu ngeri ey'enjawulo otuwadde omukisa okubaawo ku ssabbiiti eno Mukama ey'enjawulo. Kwebaza Katonda ebirabo n'ebitundu eby'ekkumi era n'okwebaza okuzza maaso go. Twegayira mukisa kye kingi Mukama okkirize ebirabo bino olw'okukola omulimu gwo. W'omukisa buli muntu Mukama akomezaawo gy'oli. Kisa kyo kyeyongere gye bali Mukama n'okubongerayo bulijjo mu bakulaakulanya Mukama mu byenfuna byabwe. Ate era ffenna tulabe omukisa gwo. Ogulumiza olwewo ekitiibwa Katonda ffenna ffe tulabe omukisa gwo olwo ne bulijjo gwe tusabye n'okwebaza okuyita mu nnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Yesu Katuyite abayizi bannajja Nankumbi Nankristian batuweeyo oluyimba olw'enjawulo.
obuyinza n'ekitiibwa kye bisukkiridde olw'okukuuma ennyo kabaka waffe kitugwanidde okumwebaza ennyo omutanda waffe taata yogayoga mukama gy'akutte kali wala nnyo nakusomesa ebiwanvu n'ensozi happy birthday kabaka muwendo n'essanyu tuyimba lwa kabaka waffe nga twebaza katonda kuwaniridde tukulozayoza omutanda waffe happy birthday omwagalwa luwangula tukulaboyaka mu kitiibwa katonda waffe kyakuteekako bulijjo naffe tusabira kabaka waffe mukama kwongere ennaku ezitabalwa muzzukulu wa Muteesa omubereye kwangale twatujjukira Muteesa kitaawo kuba yalwanirira nnyo Buganda kyokoze obwakabaka bw'omukama buwe emirembe akuwaniridde mukama omutonzi wo lwatyo nakkulembera nga buli ky'olaga nakuwa amagezi okuvuga ensi Buganda eno ate mu mirembe n'essanyu tuyimba lwa kabaka waffe nga twebaza katonda kuwaniridde tukulozayoza omutanda waffe happy birthday omwagalwa luwangula tukulaboyaka mu kitiibwa katonda waffe kyakuteekako bulijjo naffe tusabira kabaka waffe mukama kwongere ennaku ezitabalwa twogere tutya ku bukulu bwa katonda waffe ow'ekisa twogere nti asinze mukama oyo asinze okukuuma kabaka waffe omwagalwa ne bonna aboolulya lulangira nakyeyanga kristani ekituleese ffe kwebaza mukama weebale n'essanyu tuyimba lwa kabaka waffe nga twebaza katonda kuwaniridde tukulozayoza omutanda waffe happy birthday omwagalwa luwangula tukulaboyaka mu kitiibwa katonda waffe kyakuteekako bulijjo naffe tusabira kabaka waffe mukama kwongere ennaku ezitabalwa n'essanyu tuyimba lwa kabaka waffe nga twebaza katonda kuwaniridde tukulozayoza omutanda waffe happy birthday omwagalwa luwangula tukulaboyaka mu kitiibwa katonda waffe kyakuteekako bulijjo naffe tusabira kabaka waffe mukama kwongere ennaku ezitabalwa
tujja kusoma ekyawandiikibwa. Bwe tunaamaliriza okusoma ekyawandiikibwa tujja kufukamira wansi tufune okusaba okw'ekiseera kino, ate era bwe tunaamaliriza ate tutuule. Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu Zabuli ey'ekyenda olunyiriri tujja kusoma olw'15 n'olw'16. Zabuli ey'ekyenda olunyiriri olw'15 n'olw'16. Alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga. Ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa, ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu, era ndimulaga obulokozi bwange. Era ekiseera kino kyekyokufukamira tuweeyo okwebaza n'okusaba. Katonda ow'ekitiibwa, oyo atuula mu mutali gwawo mu kwakayakana okw'ekitalo, gw'osinzibwa bamalayika, naffe ku nsi, Ayi Katonda, tukuteeka mu bulamu bwaffe, ne tukuteeka mu bifo byaffe, ne tukuteeka wano we tuli, kubanga era ddala wooli. Ogwanidde okusinzibwa mu mazima ne mu mwoyo. Naffe kyetuvudde tuvunnama mu kifaananyi eky'okutya n'okussaamu ekitiibwa, olyoke omaamire ffe abaana bo, tweyongere okusaasaanira mu ggwe Katonda waffe, otukkirize nga bwe tufaanana, olyoke otukoleko omulimu, emikisa gyo gibeere gyaffe, abaana bo bafune essanyu n'okukyusibwa n'okufuusibwa ate era n'okuliisibwa mu kusinza kuno kw'olwaleero. Era kyetuva tujja, Ayi Katonda, mu kusaba kuno nga tukusaba oliise emmeeme zaffe. Omubuulizi agenda okwogera gye tuli, Ayi Katonda, omujjuze ekigambo kyo ekitugasa kaakano, nga tutunuulira Mukama essanyu lye tulina olw'okuwa kabaka waffe emyaka egy'obuto gye tubala kaakano 69. Tweyanziza nnyo, Ayi Katonda, olw'okumutuwa. Tweyanziza olw'okumuwa obulamu. Tweyanziza Mukama olw'okumuwa obulokozi. Tweyanziza ate naffe okutuleeta wano nga tetuyinza kumuleka yekka, naye Katonda kubanga waffe wamutuwa, naffe tujaganya. Kkiriza okwebaza kwaffe kutuuke gy'oli, osiime n'okusaba kwaffe nga tusabira abantu bonna abali wano mu ngeri ez'enjawulo, Ayi Katonda waffe, buli omu alina obwetaavu bwe. Abatambudde okujja wano twebaza kubanga obaleese n'emirembe. Olabiridde buli omu, ekigere kyasitudde n'ateekaawo n'ayongera ekirala. Mukama gwe ng'ofaayo. Tufeeko, Ayi Katonda, nga tuli wano, otujjuze amaanyi go, Mwoyo Mutukuvu aluŋŋamye buli kimu, era tukulabe mu bigambo ebigenda okukolebwa n'okwogerwa. Kkiriza Mukama waffe, olabirire eggwanga lino n'abakulembeze baalyo. Mu mitendera gyonna twetaaga bonna baluŋŋamizibwe ggwe Katonda, kubanga ggwe oli wa butuukirivu, nabo batambulirenga mu butuukirivu. Kubanga ggwe oluŋŋamya, nabo baluŋŋamizibwenga. Twesiimye nnyo Mukama, kubanga nabo batuwadde era batambulire mu ggwe. Abakulembera enzikiriza ez'enjawulo n'enzikiriza Mukama zonna ezeetaaga okuluŋŋamya abantu bo, n'abakulembeze Mukama obaluŋŋamyenga. Labirira nnyo ebisibo eby'enjawulo. Mu kiseera kino abantu bangi babonaabona mu ngeri ez'enjawulo, era twagala okusabira eggwanga lino mu biti eby'enjawulo, mu bwetaavu obw'enjawulo. Buli omu, Ayi Katonda, n'embeera ez'enjawulo oziteekemu ekisa kyo. Abaana bo bafune obulamu, abaana bo bafune essanyu, abaana bo basumululwe, abaana bo bafune okunywezebwa mu maanyi agava gy'oli ne mu kukkiriza. Tweyanziza nnyo, Ayi Katonda, okutuwulira mu kusinza kuno ne mu kusaba, era ogulumizibwe kubanga byonna biwulidde, naffe kubanga tubisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Oh,
tutuuse mu kiseera ekirala ekirungi, kubanga ffe tugenda kusigala nga tutudde mu bifo byaffe. Najjanankumbi Church Choir ejje etendereze Katonda n'oluyimba olw'enjawulo. Tugende mukuru